They call him Bobi Wine. Bobi Wine, you cannot rule your country at your young age. You need a lot of guts, a lot of step. You need a lot of things to become the president of your country. But it's not yet your time, even though you are fighting for the liberation of your people. Kale n'owulira uno pastor owe Nigeria naye avuddeyo ayogera ku Bobi Wine abafirika amunsobera muntu agenze mungamba wandabwa ebituufu no pastor kozi aze alagula ebintu bingi nga bituukirira byonna mirina mu maaso awo ogenda kubanga obimanyako kozi ne kasuku ayina kyayogedde mu maaso awo tumukubidde simu nasobola kubanga atuwakana akatambi ogenda kubanga okerabirako nga bwene enkola yaffe nga tunawagenda mu video madde nsaba okampireka like kamera kasotambula katukira bonna abandiyagadde kumanya kweno information naddala abaana ba team National Unity Platform making sure nti no subscribing agwe natana subscribing akadde kajja personalize okajeke them all so that let's subject season na oberenga ozifuna mu budde olunaku olwalero waliwo pastor Nigeria avuddeyo nasobola kubanga akola kye bayita prophecy kye kitegeeza ki mu Luganda mu prophecy kitegeeza okulagula ono musajja avuddeyo nalegeza Bobi Wine nagamba nti Bobi Wine gwe okyali mwana muto ebintu byange wanenwe banga mbirabye bigamba nti okyali mwana muto tugenda kubanga ofuga if not wayinza kujja ba president abalala babiri nga gwe Bobi Wine tunabakola ki tunabakufuga Uganda cause kiraga nti no mwana muto ne Bobi Wine myaka namwe ebiri ne banange ba prophets mu comment section njagala kumanyoloza prophet kyayogera kituufu oba nenda mu comment section idea yo eri very vital commenting awo cause byogera wane byo commenting bwe akalengo tuyambako kale okumanya nti no betogera olumu waliyo abakola ki abafaayo ngenda kwa kupulengera kano ka video konna aka pastor oberenga ombulira kiki kyayogedde cause ubanga olabye pastor byayogedde ku macha ate ne kasuku ne information gwa fulumiza nange nze bintisiza ogenda kubanga obiraba kasuka avuddeyo nategeeza bannayuganda nagamba kino nga Museveni bwasobodde kubanga nakola kye bayita penetration kwe kuyingira mu nuupu mpaka mu byenda kasuka avuddeyo najja na evidence natubulira engeri kale transitions cause ne FDC agamba yaliwe batyo ayogedde ebigambo byabadde bingi bisigenda kubanga biddamu kwanga ngenda kubanga kupulengera kano ka video so olabe pastor nga byogera byonna hankomewo ne kasuka. They call him Bobi Wine. Bobi Wine, you cannot rule your country at your young age. You need a lot of guts, a lot of step. You need a lot of things to become the president of your country. But it's not yet your time, even though you are fighting for the liberation of your people. It's still not time. If not careful, two people will rule before you will come into power. So you must stay humble and seek only the face of God and follow his instruction, for your president is about to be taken out of seat by force with the hand and the help of Kadi Museveni yayingidde Nuupu officially. Eyo yawedde. Yagiyingidde officially President Museveni. Yagiyingidde. Leka kunneraliikiriza akaso. Nkikugambidde wano. Tolaba nti luli babadde bakukuta bukukusi. Museveni Nuupu yagiyingidde officially. Era Museveni kati member wa Nuupu. Nkikugambidde wano. Ogenda kulaba ebigenda ofubutukaawo. Kati ebintu bya mirundi ebiri bigenda bbaawo. Museveni agenda lya mu kibiina ekyo mpola mpola ogenda tanko owulira okwemulugunya okutaggwa speculation basasula abamawulire batandika okuspeculatinga ono takolagana nono ono takola bati aha ekyo kimu kadi jjukira waliyo ekibiina kya Muhoozi PRU bagireese Muhoozi baateesimbawo PRU erina okuleeta abantu ku ballot butereevu kuba PRU kyesinga okwagala okusinziira ku bye nawulidde baagala bebeere nga beba opposition leader of opposition nga waabwe ate nga basobola okukikola kati wagenda beera wano PRU bejja ne bana abamu abafiiringa nti bali disgruntled baagala genda n'empuuga ne beekotulamu okitegeera kuba ye empuuga alinda ekintu kimu bamugambe nti bamugobye Bobi Wine abanyize pesefu lisobola okuba nga ffu naye alina amaanyi ge okugoba mpuuga oba oleese ekizibu kati abasajja Museveni omulaba agoba abantu be kati abasajja bakola be bati batuula ku drawing board buli awali owa Nuupu mu Buganda ne bateekawo omuntu kati awalala ne bakozesawo by force ne bakawangula kifuba
obululu tewabulaba wano omu bwajja by force nkitegeera ekyo akalulu ka Kampala omanyi we bakalangirira nkajjukira bulungi akansereko n'akanakwedde kaali ka by force akanakwedde ko tekaali ka by force nakwedde yani ono owekayungu nakyo kisobola obbeera awo so kati nga tugenda mugundi mu 2026 wengambira nti wendowooleza nti Bobi yakozeemu ensobi yadde alina okulowooza ku bano aba PLU agenda yaabwe eri ki bwe baba nga bagenda kuleeta abeesimbawo baagala ki tubasobola kuba PLU ye government in waiting mu buli ngeri yokka okujjako unless otherwise ne PLU ye government in waiting eddako kati government in waiting erina okufuna smooth landing nga terina kutawutaganyizibwa erina okuwa eno eri mu buyinza smooth landing wakati President Museveni emyaka gy'alimu yes omutwe gukyakola bulungi alowooza biki naye omubiri kati alina okukola ebintu nga byakaseerezi kati bwe babeera nga baagala nti akalulu ka 2031 kabeere nga ka mu paalamenti pulezidenti bamulondereyo olw'emigyasise kuba twabiwulirako abijja kujja olowooza basobola okukkiriza ate bano babeere mu opposition kisoboka bagamba nti unanimously musajja twamuwadde 2031 emyaka gy'etaano egisembayo 2036 tujje ne president akyasobola okutuuka eyo n'aba tagizze tafuse nga Mugabe yafiira ku myaka emeka 93 kati gwolowooza nti buli kimu Museveni yalina okukikola kati delegating ogimanyi eriwo katunulira namyalo w'amaanyi ali ku office of the national chairman ku secretariat NRM b'amaanyi nabo balina amaanyi gaabo baseninde gye bali okitegeera kati awo olyoka otandike prime minister's office olyoka otandike unity ez'enjawulo ze bakoze banakalema nabo balina ebifo byabwe okitegeera kati president Sebo lwakuba luli buli kimu abadde akikola actively asobola oddelegatinga ye n'atuula n'agayidinga ate Mugabe we yafiira yali akyakola ki ng'agayidinga bugayidinzi so kati awe wali obuzibu wokka nti okulowooza okwange nga kasuku obalowooza nti gozanya byakisiru mu byekisiru byange mu kulaba okwange nze bwe ntyo bwe ndaba buli A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika ku papula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 07528771515